Kadaama we Saudi ogenda kutandika okweyagalira mu Saudi mpaka kuwulira bubi. Anti eddembe lyabaweereddwa, etteeka lyafulumye. Video eno gimpereko omuntu ng'ali mu contract, ali mu kiyumba n'omutolosi, ate gwe omutolosi eno video yeyo. Eddembe lyabaweereddwa nti buli Kadaama omutolosi akkirizibwa okuddamu okufuna enkaama. Ekitabaddeewo kibadde kyekintu ekikyasinza okusembayo okuba ekizibu. Kadaama okuddamu okufuna enkaama ng'oli mutolosi. Kubanga boosi wo yenna gw'oba ofunye mu kitolosi nga ne waba mulungi nnyo nawulira ng'akwagadde ng'ayagala abe ng'akuzza mu mikono gye nga ye sponsor we ng'agambibwa okusooka n'akkiriziganya ne boosi wo ate eri gye watoloka. Naye kati si bwe biri. Bw'oba mu kitolosi ng'olina boosi omulungi, boosi n'asalawo oba n'asiima addemu akukolera ebiwandiiko abeere nga ye sponsor wo akuzze mu contract. Mukwano kati kikkirizibwa. Kikkirizibwa 100 ku 100. Nina omukyala yavuddeyo n'ambuuza n'angamba nti nno boosi wange ayagala kunfunira enkaama kisoboka naye ng'omukyala mutolosi. Nnaku ndoza ziringa 3 nnyo emabega. Ne mugamba boosi oyo alina okusooka n'akolagana ne boosi oli gye watoloka naye nga ebintu bino byali byayogerwako emabega. Kye nakoze ne ngamba kansooke nziruke ku website mmale okukolako okunoonyereza ndabe. Munnange kati kikkirizibwa. Kikkirizibwa. Bw'oba olina boosi omulungi n'agamba okukolera ebipapula okufunira enkaama, mukwano gwange kkiriza kisoboka kati. Kadaama omutolosi tekyali byakwekweka. Duli mubadde mutambulira mu kwekwekereza. Okyasobola ofuna ebiwandiiko. Ndowooza baatudde nabo ne balaba ne bagamba naye abakyala bano abasinga batoloka bataasa bulamu. Nabo baakitegedde nti mu bo mulimu ababi. Ate nabo beemanyi enneeyisa zaabwe nti ezimu mbi, abamu balina empisa embi. Bweri kyeteeka ne liyita. Nafuna omukyala. Kyalo ono bali bamuyita Sikovia. Ndowooza 2023. Yali omukyala ono yatoloka, yamalako contract ye, boosi we n'agaana okumuta okudda e Uganda. Omukyala kye yasalawo n'atoloka n'adduka nga boosi alinga ayagala okumuwambira mu nnyumba, amazeeko contract n'abongeramu n'emyezi gye baamusaba, still ne basigala nga bagaanye omutta. Kye yakola bwe yafuna waazi n'atoloka. Omukyala ono n'alondebwa ku kkubo n'afuna abantu abamulonda ne bamutuwala ne batandika obbeera naye. Munnange n'akola n'abeerayo. Kati atuuka essaawa ng'ayagala kuddaka. Boosi ng'amugamba oli mukozi mulungi naye mbadde njagala nkukolere empapula mbeere nga nze sponsor wo ogende e Uganda mu vacation omale okomewo. Omukyala oyo n'enjogera ne boosi we. Boosi n'ansaba muwe contacts ez'abasiponsa b'omwana ono gye yatoloka. Nenkwata contact n'enzimuwa. Boosi ono n'ansaba nkwate information eya siponsa w'omwana ono gye yatoloka babe nga boogerezeganya abe nga amuzza mu mikono gye. Nenkwata information n'enziwa boosi ono. Ne bagezaako okwogerezeganya ne boosi. Boosi ne yeerema. Bannange omusajja ng'ayagala Kadaama. Ng'agamba mbadde saagala agende, aleme kudda, njagala agende nga nkoze ku buli kimu agende awo omulimu amala akomewo. Bannange twagezaako, boosi yagezaako ekisoboka byagaana. Byagaanira mpaka we nagamba boosi kirabika tekigenda kusoboka, boosi waabanga oli agaanye. In fact teyagaana boosi oli omukadde yamwegaana. Yeegaana Kadaama n'agamba simumanyi. Bw'atyo bwe yagamba. Bannange, munnange n'Abawarabu okumanya eriyo Abawarabu ababi baalemagana okukkiriziganya. Osiponsa w'omwana ono gye yali yatoloka yagamba nga bw'atamanyi Kadaama. Yamwegaana. Ne bagezaako okwogerezeganya. Boosi n'angamba nkubuulire,
omusajja yeegaanye omwana nti tamumanyiiko era bwe bityo ne balemagana omwana bambi okukakkana yalina kuyita ku deportation ate oba oyise ku deportation bakuteekeramu bbaani so omwana n'abanga teyasobola kuddayo wa boosi we naye nga boosi yali mulungi in fact eyo gye yali yakolayo emyaka almost emirala 2.5 naye nga baamulonda ku street ngadduka okuva eri ne bamulonda sajja namugaa kankutwala obeereko ne maama wange n'abeerayo kunaakola banange ne bamwagala nga bamuyisa bulungi naakola emirimu gye bulungi nga kikulagira ddala nti si buli atoloka nti atoloka lwakwagala ssente nnyingi ne batuuka omuta nga tebaagayo omusajja yavuga omwana okumutwala ku deportation kuba yangamba kati tukole tutya ne mugamba kati muvuge mutwale ku deportation n'amuvuga n'amutwala n'amutuusa abweru wa deportation omwana n'ayingira deportation munnange nadda e Uganda ne boosi bw'atyo bwe yasubwa kadaama we so kati ebyo byavuddewo ebyo wofuna boosi omulungi akkirizibwa okuddamu okufunira empapula nga tebirimu byakusooka kwogera na boosi mukadde abaana b'e Saudi kati mweyagale paka kuwulira bubi naate kano nkayisaawo totoloka lwa kugamba nti kinyumo toloka ng'otaasa obulamu ng'oyaddala obulamu bugenda tolokera ensonga ennene kubanga waliwo challenges ezijja munnange ku mirimu yonna gye tukolera tusanga challenges naye mulimu obumu bw'osobola okugumira n'ogamba olwa kino na kino buno kambulabe nga buli mayina kambuyiseeko amaaso kubanga wonna woonoogenda boosi ne wanaba mulungi ate era ojja kufunawo ka challenge ojja kufunawo ebikunyiga okitegeera mukwano so kati obuntu obuli mayina bw'oyiseeko amaaso ogende n'ekyo ekikutwala mu maaso bw'olaba nga kino kitono nnyo so kigumiikirize ate ogende n'ebirungi by'olaba ebiriwo bikusikiriza okusigala ku mulimu ng'okola so musibe bulungi mukama abanjagalire nnyo bwenawona w'osinzira okuba nti olaba vidiyo za Maggie okola kya muwendo nnyo ate gwe unfollowinga n'okona akagambo subscribe anolikinga n'okomentinga n'osharinga onzizaamu amaanyi oba ogasa ettaffaali ku channel yange okuba nti ekula ate ne ku vidiyo okuba nti yeeyongerayo etuuke ku bantu ab'enjawulo mbaagala nnyo naye mukama waffe Yesu Kristo yasinga okubaagala musiibe bulungi bye bye